Bwetweyongerayo akabondo k'ababaka bava mu bitundu ebya Bugisu bavuddeyo ne bategeeza nti abantu abawangalira mu ttundu eryo batya okuva mu bifo mwe bawangalira okugenda eyo gavumenti gye bateekera kubanga batya nti oba oliawo gavumenti eyinza obutateekayo bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo ebimala okusobola okutambuza obulamu nga wano we bali newankubadde nga we bali bateeka obulamu bwabwe mu kabiga mukadde kano enkuba egenda maaso n'okubanga etonda ng'ereeta amataba ekisi kyongera okussa obulamu bw'abantu bano mu katyabaga bwe batyo ne basaba gavumenti ekwataganye n'abakulembeze wamu n'abantu bano basobole okunogera ekizibu kino eddagala. Ababaka b'akabondo k'e Bugisu bagamba nti ekyalemeseza abantu okubanga basenguka mu bitundu ettaka gye libumbulukuka kwe kuba nti balina ssuubi nti gavumenti egenda bawa obuweereza. Newankubadde ng'enkuba egenda okutandika okweyongera okutonya mu kaseera kano naye bannakitundu kino bagenze mu maaso n'okugumira embeera eriwo olw'okubanga tebasobola kuleka bintu byabwe. Ssentebe w'akabondo kano Richard Wanda agamba nti bagenda kufuba okulanga basinkana Ssaabaminisita babe nga balaba engeri gye bagenda okuddamu okuyamba bano n'okubongeramu essuubi. There is some assistance that has come, but the extent of the damage that our people suffered is bigger than the response. I cannot blame the response being small, but we are still talking with the relevant offices. Prime Minister ne office ye okubeera nga batufuniddeyo a program gye tuyita Give Direct okubeera nga omuntu bamuwa akantu n'akaplaningiranga muntu ne famire ye okusinga gavumenti bwegenda nezimba ennyumba ya miliyoni 3.5 oba 4 naye ng'omuntu omutute mu nyumba nga tomuwadde wadde 10 eyo nsonga lwaki olaba abantu bagendayo ebunambutye mu resettlement camp ne babeera forced the next day okuvaayo. Okwogera bino nate abadde afuna obuyambi okuva mu bakyala abayindi abeegattira mu Indian Association of Uganda. Wanda era agamba nti omulimu guno tegenda kuba mwangu gugenda okwetaaga ministries ez'enjawulo omuli ministry y'ebyobulimi, ministry y'ettaka ssaako ne ministry y'enguudo. The Minister of Agriculture should be involved, for example, on guiding how to till the land. Forestry must be involved. Ku mukolo gw'okuwaayo ebikozesebwa nankulu w'ekitongole kino ekya Indian Association of Uganda mukyala Falcon Patel agamba nti baatuukiddwako abazira kisa mu kitundu kino ababasabye okubayamba. We came with this proposal as Madam Patience come and had a meeting with us. This thing is happened in Abale and we are still looking for the things. So just we have some things to do as a charity. We do a work for Ugandan needy peoples. So who need the help, we can help them. So our motto is to do Ugandan charity as much as we can do. Babaka ba parliament abala kwe kubadde omubaka okuva e Bungoko Robert Wandwasi ono agamba nti embeera eriwo yeetaaga okunogera eddagala mangu ddala kubanga ekizibu ekyalo kiyinza okuddamu gye bujja maaso. Twayogera n'Abajapanese ne Bachina nabo bajja kutuyamba naye gavumenti tusaba tukubya mulanga waki bateekemu amaanyi batwongere n'okutusengula batusengule batwale mu kifo ebirungi twerimire emmere. Lige houses jiba floods zabu washing bagala tents bagala ebintu bye mu mayumba gaabwe ebintu ng'amabaati bazeo ennyumba zaabwe abo abafira ebirimo byabwe twagalayo ensigo. Ebiweerebbwayo bibadde baliwa mu bukadde na bukadde era muno mwe mubadde engoye n'ebintu ebikozesebwa mu maka. Ku Raso TV nze Grace Girinya ne Eric Sebalamu Omunyo.